Bonna abagala Geosteady nsoko kubebaza mwebale kujja mwebale kubaawo eyakola posti eyasharinga yatekako comment eyayita munne yasasulya muganda we bazadde be mikwano gyange bachali bange buli omu mwebaza betwakola nabo Mr. Balunywa Moviti Sauti Hub mwena mwebale kubaawo era ekintu twakikwasaganya muri apartments bona bahaji bange nange kenyini maseka wamwe nembawereza endongo bandi yange mwebale nnyo kukikuba cash events abaleta ebyuma ebyo byali ebyakabinyo neba organizer mwena mwebale okubaawo. Ene yali first experience yokuba kola live band kyali kitya? Nze bulijjo mbadde nkuba live band, so live band is as normal as me performing ku CD nga bwe nayimba ku CD kati nakinomalizing kuba n'ebyuma nina set bbiri eza live band. Yes, so mbadde nga nkola live band, but I think performing for such a crowd, it was my first time and the experience was amazing. Nga ate yange nze nyini byo si bino simanya batukuŋŋaanyiriza muje tukube no. Abantu bakulaba nge yali atidde mu kusooka kyali kiganyaawo wajja toli musanyufu. Abantu bennyini betulina osooka okuyitayo batubuulire nti nze negundi ate abalala bagamba vibe yali ekola abantu nanti babanyidde abalala okugira ku budaala ne bukka wansi waliwo ennyonyi simanyi evuga obuntu ne bubajja wansi ne nze najja nomale najja nomo ne bakuba omuziki gwange kubanga nali nkimanyi nti bagala muziki so natandika na muziki era session yaffe twagitandika na nyimba nkadde nti oluusi abamu bwezibanga mpya osobola okubanga tonafuna bulungi muyimbi position ye ku stage paka bwajja nga agenda agattagatako ogenda okifunamu confidence. Atwala bahindu ng'akuleeta. Yes. Kuba munne abantu abalala bashyira ku muntu style ondala. Yeah. Behind every strong man there is a woman. So bw'oba okkiririza mu mukyala ng'ogambye nti ono ambeererewo kakubeererewo mu mbeera yonna esoboka. So ebiseera ebisinga abantu bagenda ku stage nga batidde, ebiseera ebisinga abantu baagala abo be baagala be baba batwala ku stage. So nze ng'omuntu eyo show it was necessary. Era awo wennyini wetwalaba ng'akusiibula ng'akwaka kiisi olabika toli mu mmudu z'essaawa ezo ng'olaba by show. No, actually olabika wakifuna bubi obanga wandi mabega ng'okwata ango wali olina okumbeera maaso tegere bulungi kye nali feelinga. Tetusobola kubeera nga tuli mu kujja ku stage ate ne tubeera mu bintu by'obutwe tulina okuba nga tutrustinga ssaako yaffe yonna nga timu bwetambula tulina okubeera confidence era mpozi nga nali ntunudde eno ng'ali eno aliwa nzira ku bantu aboogera kigambibwa nti eno show Balunywa yakkaka bukasi wali togyagala nze Geosteady ng'ate nze nawa Mr. Balunywa idea yange kizibu nnyo just bigambo. Ababyogera tebakwagaliza ababyogera just balina bigambo bingi nze obutanjagaliza tebinkwata nako. Abatabyogera ababyogera balina emugambo tujja kuyita omugambo. Yes, they talk. Uncle George, bingi byaba ku show yo era twawulidde nti nawe bakuyise owe statement. Alien skin najja nakolawo obuvyo nalwanagana ne MC Kati. MC Kati yali official MC wo oba teyali? Actually, change of government, MC Kati came, he was going to work on my show. Naga chali wange njagala kujja tukole nemugamba kiri fine ukitegere just like any other person ng'abantu bonna abaaliwo abasinga bonna bakyali bange bajjanga bagamba tugenda kolerako muganda waffe era buli omu bwatyo bwe yajja engeri emu MC Kati bwe yajja ne Alien Skin yemu bwe yajja okuyambako era kyaliwe okitegeera. So nze okukola statement era statement yange eri nti nze saabiraba bino ebintu mbitegeera maze kuyimba kubanga ndoza nava ku stage nengenda nkyuse engoye ngenda okudda nga Alien amala neninya ku stage kati sina na kinategeera wabula mbanda akamala show ne bandaga simu era sisuubira nti omuntu omutuufu ow'okubuuza statement entuufu alina kuba Mr. Balunywa because ye yalina okumakinga sure nti buli kimu kitambula bulungi wabula ate nze saakitegeera
wabula nkitegera late. Yes. It's high time like we sorting. Nje tukoma okukula tuyiga nti okulwana oluusi si kwe kumalamu ensonga. Oluusi bwe mutuula wamu musobola okumala ensonga mu bulungi okitegeera. So it is better to sit down and sort out issues. Who to blame? No one to blame. Tewali wa kunenya wano. Wabula kyenja okugamba nti obutakanya bwe buzibu kati bwe tujja bokko okunenya okitegeera kubanga bino byonna tebyandibaddewo. Oli teyandigambye nti oba ono tajja oba ono teyandikutono akugamba nti kino okitegeera ate nga sijja nakugamba mbu Are you fine bano obutakanya bwabwe buleeta mu show yo because it was No, I can't be fine. Yes. I can't be fine because it is like my wedding. Naye ate at the end of the day bano baluganda bange mbakubira ne mbagamba baluganda kyeki storage biki era buli omu yagambye George ekyo tuli sore byatabuseemuko naye next time better, which is very 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 now fine. Wakoze post endala n'ogamba it's an after opportunity like Mr. Henry yaze kushoyo. Nedda yansuubiza okubaawo ku show yange lwaki teyabaddewo kati awo mba ngenda kwetaagayo akasente ampeeyoko kasente lwaki yansuubiza n'atabaawo nze ng'ate naliyo ku show ye nagamba ngenda kubaawo ne mugamba kale onoobaako nagamba nja kubaako ne mugamba oli serious nti kale nenseti nga abaana ne baba ne wristband za gundi ziri bwezi tayinza n'okujja n'abantu nga babiri nenswalaswala nti bambi omusajja yali ku show n'agamba nti yali asinga okwagala Pulima. Wawulira otya okuba ekigambo bwe nze mpulire ntya nze buli omu bw'aba alina gwasinga okwagala tebinkwatako nze wabula ekinkwatako nze gwenjagala yaani okitegeera abantu bonna bwe bagwa mu love betandika baba beeyagala kufa so it is okay abantu bwe balwa mu relationship bava ku ddaala eryo lya romantic ne badda ku ddaala lya development tufunyewo meka tugasse tutya tugenda tutya awulaavu ate beevudde ku ddaala erisooka lino lyali bbanja oba wali okikolako nga there is a special action gy'oyagala okukola ebbanja eririwa eryokugamba nti wakoze otya obutajja mu show yange nga najja ewuwo oba wali no nedda a promise is a date bw'osuubiza omuntu okubeerawo mubeererewo nga bw'osuubiza otherwise tosuubiza kyotaakole. Sometimes abantu fe tubagamba ebintu nga fe tulowooza bitini yet to them kirabika kimininga kinene gye bali okitegeera nze okubaawo kwa buli omu gwe mmanyi kimpeesa ekitiibwa era nandiwulidde essanyu lingi nnyo nnyo nga buli omu ne bwe ndaba abamu nga bamisingamu mba ndowooza oba nina ekibi kye bakoze era mba njagala bantegeeze oluusi oba neetonde owabeerawo obuzibu twali tuli ku press conference n'ogamba nti abamu ku bakyala bo oba abamu ku bakyala sirina bakyala bangi n'omukyala omu nti omu agenda kubeera mu finance omulala abeere mu byemmere nakugambye nina omukyala omu kati olina okusitwe ekibuuzo tukitereeze nze nina omukyala ogwo omukyala Hindu ng'akulabiridde nnyo n'akasusu kakyuse akola ekiboba ye boba ye era yoyo omu gotegeeza yoyo omu nina omukyala omu ye takoze bintu ate mama w'abaana kitegeeza oli we bamutuma mama w'abaana kitegeeza mukazi wo wali kusanyuka kwenye BS n'ogamba nti omukyala Pulima ayina embeera gye yakuyisaamu etali nnungi naye omukyala ye Hindu ali ku steady point tewali ali steady wabula just gwenga omuntu olina kumanya nti embeera bwebeera bweti mba bwekiti mba bwekiti tewali mu nsi ali perfect wabula tulina kwagala bantu ne imperfections zaabwe naffe ne batwagala n'ezaffe so eyo mutual understanding yetuleetera okusucceedinga mu relationship most times batugambye nti kati ayo yabuyembe Hindu alhamdulillah eyabibagambye njagala general George twogere ku mbeera y'oku stage management y'oku stage kino kyo